Mbebaza mwenna abaliko mbebaza mwenna abataddeko okubanga musobola okufuna obubaka buno. Nze Ssenyonga David nsaba Mukama atuwe omukisa kubanga olwaleero nzize ku clarifyinga oba kuttaanya ensonga ze nayogeddeko nga nzigamba omukulembeze w'eggwanga President Museveni ezikwata ku bantu abatali baakuno ab'eggulu naye nga balabika endowooza yaabwe genze balowoozesa ddala nti baafuna obutuuze obwenkalakkalira wano ku nsi. Bassebo ne bannyabo oyinza okuba oli mulokole oyinza okuba oli munnaddiini ow'engeri ez'enjawulo. Nayogedde ebigambo bingiko kubanga nabadde nina bye neetaaga okuggusa n'okulagira ddala pulezidenti waffe President Museveni. Naye ate ekisinza okumalamu amaanyi ate mmwe bennyini abalokole ate mmwe muvuddeyo bwe njogera abalokole ntegeeza abantu abakkiriza mu Bayibuli ate abamu mmwe muvuddeyo ne mulaga nga nze eyayogedde ekintu kyonna kyonna ekikyamu. Nedda abantu abamu mwalowoozezza nti nno oba nina ngeri gye nnumba bapasita bammwe. Njagala otegeere bapasita bammwe era bapasita bange. Siina ngeri yonna gye nnyinza kulumba pasita yenna. Naye ffe okusinziira mu constitution yaffe eyitibwa Bayibuli, omuntu yenna bw'ava ku mulamwa gwa Mukama waffe Yesu Kristo tuteekwa okuvaayo olw'okumuwabula. Ate nga muli bangi siina gye nnyinza basanga. Era nina kukozesa mukutu guno nga Katonda bwe yatuwa omukisa nti kakati kuno tusobola okwogera n'abantu ab'enjawulo okuyita ku mikutu gino gye mugatta bantu. Nabwe kityo nsaba ddayo otegeere bulungi owuliriza ka video ke nakoze oyongere okutegeera ki kye nabadde nkola. Nkusaba oddeyo owulize vidiyo eyo eri ku mukutu oguyitibwa DMS Records Uganda era osobola okunyiga subscribe n'oyongera okutegeera nnyo biki bye nabadde ngamba bw'oba naawe obadde obyetaaga wadde buli obubaka bwabadde bwa President Museveni. Weewaawo ensonga mu bufunze bwayo yeeno. Bassebo ne bannyabo ffe tuli balokole oba bakristo abakkiriza Yesu. Tetulina muzannyo gwonna eri omuntu yenna ayinza okulabika nga addira obubaka bwa Mukama waffe Yesu bamukubye emiggo nga bukweka emabega. Nabwe kityo omuntu yalowoozezza nti nno okuggala amakanisa asobole okwetaasa korona tetuyina bwe tuyinza kubeera mabega we n'olunaku n'olumu. Nebaza mmwe mwenna abampagidde era abeeteeseteese okuba nange ku mugongo nga tulumba abakulembeze bano. Abamu baŋŋambye nti nno bampabuddemu nti ekibiina ekyagenze wa President Museveni kyabadde kya Interreligious Council. Naye ate waliwo ab'eddiini emu be nabuuzizza ne mbagamba nammwe muli mu Interreligious Council ne bagamba nedda. Ne mbagamba ate lwaki mwaggaddewo nti ate tugondera ebiragiro bya mukulembeze. Kunze mukola bulungi kitegeeza Interreligious Council ekintu kyesalawo kikola mu madiini gonna. Ensonga eno nkulu nnyo gye tukutteko. Saagala muntu yenna aleete muzannyo oba yeerabire ekyali ekigendererwa kyo ng'obatizibwa. Okubeera mu kkanisa si kintu kyangu. Okubeera mu kkanisa kirimu okwerekereza, kirimu okufiirizibwa ebintu bingi. Waliwo olunaku lulamba mu wiiki lw'omala nga tukola. Ekisooka boddayo eka tunyigirizibwa mu bintu bingi ng'ensi etunyiga ng'etulinnyako naye ng'essubi lyaffe liri eri ewa Mukama waffe. Nkusaba gwe wenna eyalokoka, gwe wenna eyabatizibwa mu ngeri yonna, oba oli Mukatuliki, oba oli mu Seventh Day, oba oli wa ddiini kika kikasita obanga okwata kino ekitabo kye bayita Bayibuli. Weegatte wamu nange ogambe nti no, our God is alive. Nina kyenziza okwogerako leero mu ngeri ey'enjawulo nga nnyongera okunyweza ensonga eyo. Tetugenda kukkiriza bassebo ne bannyabo mwenna abasumba abakulembeze b'amakanisa abaasalawo okugamba nti nno muggale ekkanisa kubanga mudduka ssenyiga korona. No, our God is alive. Twagala buli muntu aleekanire waggulu ne t-shirt tugenda zikuba ezigamba nti open the churches or proclaim the emptiness of the spirit amongst you because our God is alive. Katonda waffe mulamu. Kyetugenda okwogerako leero njagala okwongera okubajjukiza kubanga kati bino sibyogera na President Museveni njogera nammwe abakkiriza. Atali mukkiriza oba oli mukulaba vidiyo eno omala budde kubanga bino njogera n'abakkiriza bo weebale kumalayo nti bokka. Soma nange mu kitabo ekya Samwiri ekisooka essuula yakuna we tuba tutandikira. Samwiri ekisooka essuula yakumeka yakuna. Weewaawo siina budde bungi bwe nnyinza kutwala
nga nsoma newe ngenda nze kubijabula Samuel ekisooka essula ya 4 gwagenda okwongera okusoma nja kumalayo genda ne byokutaano kubanga biri chronological bulungi nga bwe bivaana eriwe byeyongerayo. Waliwo omusajja nga bamuyita Eri. Omusajja oyo yali priest mu Luganda sikijjukira priest katumuyite priest kabona otyo. Omusajja bamuyita Eri kabona yali kabona mulungi nnyo kabona wa Isirayiri era nga y'omu ku bakabona abalamuzi yali mulamuzi kubanga bakabona bonna tebabanga balamuzi naye ono ye kabona yali mulamuzi nga yatambulirako ensonga za Katonda zonna. Ku mulembe ogwo waliwo nabbi gwe bayita Samwiri. Naye omusajja oyo ng'akoze emirimu gye bulungi nnyo okuva mu biseera bye ebyekivubuka yatuuka ekiseera ng'akuze ng'atandise n'okufuuka bize nga afunye obuvunaanyizibwa bungi okusinziira ku position eno Katonda gye yamuteekamu n'atandika okufuna kye bayita okulagajjala oba oliawo nga naffe kye twatandise okufuna okuyita mu basumba baffe mu babishopu baffe n'abantu ab'enjawulo. Kabona bw'alagajjala okusinga ennyo emirimu egyali gimukwatako gyali gitandikira mu famire ye kuba Katonda asinga kwagala nnyo obutaswazibwa okuva ku oyo akulembera ekibinja. Kati famire ye etandika okuva ku mulamwa mpola mpola batabani be bakola niko okukola ebintu ebiswaza Katonda batandika okukola ebintu ebyenjawulo bava Katonda nga famire ye eweebuula Katonda. Ye kabona olw'okuba yali musajja mukulu yali tasobola kuvaako ng'olwaleero bw'olaba waliwo oyinza okuba ne jjajjawo nga mukatuliki jjajjawo mu 7th day ebiseera ebisinga bajjajjawo baba batuukiriza amateeka g'amadiini kubanga ye abatakyalina bimutu atakyalina bimulya. Nabwe kityo kabona ono Eri famire ye yava ku mulamwa wadde ye yali agusigaddeko. Abavubuka baneka okukola ebintu bingi ebiswaza Katonda ne baneka n'okujja mu nnyumba ya Katonda nga bakola ebintu bingi nga bwe sijja kubyogerako byonna. Olwatuuka eggwanga kano kawulire bulungi ngambye Eri kabona kakati ate obuzibu bwali butuuka bwatuuka ku ggwanga we bali kumalayo. Eggwanga eddamba lyatuuka nga lifuna olutalo. Bwe lifuna olutalo basituka nga bulijjo baali bawanguzi ba ntalo nga balwana ne Mukerere n'amwenya simanyi bamukerere omumanyi naye Mukerere watuukira okumwenya wamadda olutalo nolubasinziggu baali bakuba Abayisirayiri ku luno baali balwana n'Abafiristayini gwasoma ogenda kubitegeera bulungi okubiraba. Kakati kye baakola ne bagamba nti tugenda kukuba bano n'embweseke waleka embweseka munaye abasajja nga bagenda nga balumba nga baseetinga basooka kutwala bajaasi batonotono nga balaba lutono nnyo nga balumba. Olulumba olusooka basse mu kisejjukira luli mu kusooka baabeeranga ku lusozi luli ne luno olusozi oli n'alangirira n'ono n'alangirira. Kakati bagamba tutandike bakkira olutalo lubeera mu kiwonvu nga bakkirira mu kiwonvu baakuba abasajja be bayita Abayisirayiri bannantameggwa b'ensi yonna mu ntalo naddala ebiseera ebyo. Abantu 10,000 abalwanyi bali basupa baabaleka obulago tekuli nga tekuli. Wuliriza tugenda mu maaso ne badda ebbali ne bagamba tekisoboka fe abaana ba Katonda tekisoboka kubanga ffe tukubiddwa. Kakati bakabaka abasumba abaani gwe bayite nga bw'oyagala kubanga wena ayogera bayito bimanyi byadda abasumba abaweereza bonna abaki buli muntu yenna ali mu position enkulu n'agamba wateeka okubaawo obuzibu omanyi kyetukola kibasooka okulowoozaako tugenda n'essanduuko ya Katonda nga kabaka Dawudi atumizaawo mangu awo essanduuko. Dawudi era yali afuga imagine ku bulwanyi bwa Dawudi bwonna nga batumye essanduuko y'endagaano gw'oba ogijjukira manyi kuba njogera na mulokole kati ngamba namukkiriza oba ekigambo bulokole kyabatabudde njogera n'omuntu akkiriza Katonda okuyitamu mu kitabo kino eri Bayibuli mwe mubimanyi. Munaaye ng'abasajja bakkirira nga banoona essanduuko ng'eyingira mu lutalo kyekyaliwo asoma kati yabisomako aseka enduulu sinziggu bakuba kye bayita enduulu naye kakati mu Luganda baffe tukiyita mizira. Bakuba enduulu n'ettaka ne liyuguma bwetyo Bayibuli bw'egamba kubanga baalabanga obuwanguzi butuuse baalabanga obuwanguzi babumaze. Katonda w'ebiseera ebyo ddala basajja abo gwe baalinga batambulirako
yalinga mu ssanduuko ey'endagaano essanduuko ya Mukama abasajja essanduuko bwetuuka mu lutalo ne bagamba kiwedde n'eri Abafiristayini gye baali enzivuunuko ndowooza oyinza okugamba ebyalo nga 3 eno endulu yabatuukako ettaka lituuka okunyenya nga musisi olw'omusinda n'essanyu bitirivu n'enduulu okuŋŋabaaniza ssanduuko essanduuko yatuuka mu lutalo wano we tugenda wano no ewali firimu era njagala bino gwe ng'omulokole obijjukirenga nnyo bulijjo ogambe nti omusajja oli Ssenyonga David yayogera kweri kitugwanidde okubeera mu mugongo gwe olabika nga tuziyiza omuntu yenna ayinza okugamba nti nno agoba Katonda mu lutalo olunene olufaanana bwe luti agoba okubeerawo kwa Katonda mu lutalo olunene olufaanana bwe luti omulokole atawithdrawinga ife tetudda mabega tugenda maaso kuba Katonda waffe tukakasa nnyo nti mwanguzi okusinga ne Hitler eyayagala okuwamba ensi yonna essanduuko emala okutuuka ne balangirira olutalo nti lwankeera ekyasooka mu kampu y'Abafiristayini eri bw'onooba otuuse ndowooza ku lunyiriri olw'omunaana mu ssula ey'okuna naye olunyiriri olw'omunaana njogera ku Samwiri ekisooka abasajja bali beekubira emiranga ne bagamba kakati ffe tuwedde Katonda eyakola ebyamagero eri mu Egypt Katonda yakola ebyamagero mu nsi zonna azaafufugaza kubanga Dawudi awo yali amaze okuba ng'awambye ennyo kubanga yo Katonda yabeeranga mu kabokisi gye bayita essanduuko bw'abanga yo Katonda amaze okutuuka mu lutalo ffe tetulina kyakukola ne mubaamu omusajja omu oba babiri ne babagume ne bagaana edda tujja bakuba na saayansi nga bagamba ne Katonda waabwe tugenda mukubiramu munnaye si ku lwisi eyo olutalo nga luddamu nga lukoya Abayisirayiri nga bagamba bannaye serabanga bajeganga bano ne mumanya nti essanduuko ezate ne mujja nga baseetinga haya 1 2 3 kamata kankutegeezeeko amawulire agasinga okuba ag'ennaku ng'essanduuko ezze bakuba abasajja Abayisirayiri 40,000 gamba nti tayimuzi 10 emitwalo emeka tebakuba bukubi kati ku luno omulundi basotta basotte tebabasala babasanjaga tebabatta babatirimbula babapita kutirimbula ng'essanduuko weeri awo manyi oyina ky'oyiga kati oyinza okuba bino wabisomako dda nga tokyabijjukira ng'oyagala obadde okyalowooza muno tuli mu muzannyo wano manyi nti akati oyina ky'ogenda mu mutwe osensinga essanduuko ey'endagaano gye twogerako Katonda yalimu babakuba emitwalo egi ne babasensebula era okuva awo nga buli mulwanyi adduka adda mu tenti ye nga badda waka nga bagamba kakati kino tekirabwangako omanyi ekyaliwo essanduuko ya Katonda ng'ate mwali bagiwamba ne bagitwala bwe bagiwamba ne bagitwala bingi awo ebyaddako naye kyenjagadde osinga otegeere wano wenjagadde okukoma saagala kunyumiza lugendo lwonna bwe naaba ndaba nga kikulu oba bwe naaba mumpeereza comments nja kuba nkumalirayo olugero olwo nga si lugero kubanga bino byaliyo biriko n'ebiseera bwe byabeererawo essanduuko bagiwamba ne bagitwala nga Katonda waali wabula mu olwo olutalo lwennyini emu ku signs ezaali zitegeeza nti nno waliwo obuzibu wakati w'enkolagana ya Katonda n'abantu be bali batabani ba Eri gobedda agoberera batabani ba Eri bali babiri abasinga okuleeta obuzibu buno bwonna abavubuka babiri battise eggwanga twakasomako abantu 4,400 simanyi ba mu Uganda mwakafaamu abantu bameka ng'okyaguyita omuzannyo abantu bagenda kukunkumuka baffe ate bagenda kufa okutuusa nga tuzzeeyo okunoonyereza obuzibu buliwa tutaase eggwanga oxygen gwe mupaakinzi omungi wuuyo abaweddeko nga twakatandika okufa bwe tunatuuka okufa nga abantu bakafa nga buli lunaku wafaayo 10,000 mugenda kukola tutya mugenda kuddira mazzi ge mugenda okussa ku bantu mu nnyindo nga oxygen mugenda kukola ki basajja mmwe balokole mmwe abatudde nga mwetuddeko nga mulowooza mulina obuyambi bwe mugenda okufuna ewantu wonna nga mulese Katonda nga musazewo nti amakanisa gaggalwe nkutegeeza abasajja babiri baafiira mu lutalo olwo
nga be bavuddeko entabwe kubanga be bali batabani ba Kabona. Kabona yali anyigidde family eya Kabona nga anyigidde Kabona ne eri nga Kabona yennyini naye yafa pressure kubanga yalabanga ekituusewo tekibangawo ekisooka italabangako nga Isirayiri ekubwa ekyo kimu. Namba 2 abaana be babiri nga bwe baddiringanako bonna bafudde nga bwe bali abajemu nga babuulira baana bange nga baana tebakyusa. Kino njagala otegeere nti nno waaliwo obuzibu. Abantu bano ekyabakubye emirundi giri gyonna baalina kusooka kudda mabegeeri nga tebinnatandika na kutuuka wano kubanga kino baali bakyawe ekisolo batuukako. Kano yali ayogera ebintu nga yibalabula dda. Omusajja yali omupya yakatandika okufuuka nnabbi baali bamuyita Samwiri. Yali kye yasooka okulagulirawo mu bwangu kyali ekyo ne bakitwala bwe batyo. Korona yajja omulundi ogwasooka wano mu Uganda ne muggalawo amakanisa. Katonda n'amanya nti kano kibaguddeko counter attack kubanga buli omu yabuguuta na buli omu n'abuna emiwabo ne muggalawo amakanisa. Mukama n'akendeezaamu mwafaayo abantu bameka mu Uganda. Akabonero akalaga nti nno Mukama waali ayagala buli kaseera abeere ng'akuwa omukisa. N'abanga weweezaamu ne gavumenti yaffe netandika okusumulula. Agenda okulaba nga muzze mu makanisa mulowooza mbwe ebintu biryokke, mulaba nga tewali mutawaana, mulaba nga kiryokke okwogerera mu masiki. Wasobolera nnyabo njagala okutegeeza ng'omulokole oyogerera mu masiki mwakula mutyamu mu masiki ng'ogaadinga ki mu kifo ky'okkoola okubeerawo kwa Katonda otaddeko mu masiki ekuyambe korona. Kano n'agamba ne wekakati obwesiga tebabutadde mu masiki nga mukyali mu masiki zammwe ne mutandika okunkumuka ne batandika kuba Katonda alina kyayagala mulabe. Ekyo kye mutayagala kutegeera kyenjogerako ne mutandika okugamba nga bwe nnumbya abasumba bamwe nedda bassebo ne bannyabo muveeyo muyimuke munzire ku mugongo buli omu ayogerere waggulu keebe t-shirt gikube shout gamba nti muveeyo mwerangirire nti temulina Katonda oba si kyo mugulewo amakanisa oba si kyo muveeyo mwerangirire nti tewali mwoyo wa Katonda mummwe tewali Katonda mummwe. Ekyo buli mulokole kye weetaaga okukola buli mukkiriza wenna gy'ole ekyo kye weetaaga okukola. Ku luno sitaddeemu madiini sinateekamu byakulya byakunywa sinateekamu nakukirwe musinza sinateekamu baani bwe musinza nabwe mukola mutya nabwe mubikola bitya kwani tewaliwo kakati oyo saga ya protocol ekiriwo okutaasa ggwanga kuba eggwanga ligenda kuzikirirwa nga tutunula naye ekisinga okuba ekibi naffe tugenda kufiiramu. Ekisinga okuba ekibi omanyi mu luzungu ebigambo worse and worst. Kati kye bayita worst ekibi ennyo ogenda kufa ate ozikirire kubanga Katonda ayogedde n'ogaana okuwulira. Kuba Katonda akulaza obubonero n'ogaana okukyuka. Katonda akulabudde n'olabika nti nno gwe tokyukira ddala. Mbategeeza bassebo kino kyekisembayo kuno kwe kulabula okusembayo. Situka negattaako tulekanire waggulu nti mugulewo amakanisa oba si kyo mwerangire nti tewali Katonda tubeere tuddeyo obuto okunoonya Katonda tunoonye wawe twabulira kubanga singa omusajja ono eri yawuliriza ebigambo bya Samwiri nnabbi singa omusajja abapristi abaali mu kitundu ekyo ebiseera ebyo singa baawuliriza ebigambo biri nnabbi bye yalagula tebaali fiisiza abantu 4,400 4,400 nga ne Kabona asinga obukulu eri nga naye mwali mwagalani amala okufa musoke mutegeni Katonda waffe munyiivu. Waliwo we twabulira waliwo ebitagenda bulungi abembadde muyita abasumba abanene nnyo nga boolaba nti nno katugambe TB Joshua bafudde nga tebalina solution. Saagala gamba muno tebalina Katonda no. Katonda amaze okweka amaaso ge kubanga obubi bwaffe buziyiza amaaso ge. Mwabasoma Isaaya ebyo mubimanyi. Obubi bwaffe buziyiza amaaso ga Katonda kwegamba obubi bwaffe bugadde amatu. Obubi bwaffe tebukyasobola tutuusa Katonda. Ne bannabbi ababaddewo nga bannabbi n'abasumba fena tetukyalaba tosobola kulaba nti waliwo obuzibu. I am calling upon you gwe mulokole. Negattaako enamba y'essimu eri 0705 167 334 nkubira ombuuze tukole ki
tubane talk shows ezenjawulo ku nsonga eno njagala twongera gwe bwoba otegedde nga waliwo omulokole omulala gwolowooza nti alabika tannategeera nsonga eno munnyonnyole kubanga olwotawo tuli lumu ffe tuli nunze naawe tutaasa bulamu bwaffe bwa mwoyo oluvannyuma tutaase eggwanga Uganda bunamala tutaasa eggwanga Uganda kyebayita Pearl of Africa olwo ne Africa yonna tugenda gitaasa bwe tunaataasa Africa tugenda kutaasa ensi yonna kubanga waliwo abantu bangi abali mu nsi ez'ebweru balindiridde nabo okumanya obuzibu buno buva ku ki kubanga tewali solution. Mbaagala nnyo mbaagaliza mirembe buli omu akunge munne tuteeka okulwana olutalo tulutuuse ku nsolobotto tewali gwe tugenda kulwana naye teri gwe tulwanyisa kubakkiriza bannaffe wabula twagala kunoonya obuzibu buliwa twabulirawa. Nze Ssenyonga David mbere bulungi linda akaddako.